Kyayona Pastor Bugingo. Chechi muono. Bino wamanga. Sente zayona Pastor Bugingo. Etutumu. Byayona Pastor Bugingo. Politics nayona Pastor Bugingo. Oshegede. Eggwanga niliyona Pastor Bugingo. Ekyokubiri nayagala radio nemuonona. TV nemuonona. Senga Pastor Bugingo teyalina TV na radio ng'akwata enjiri ye n'agitwala ku radio endala yandibadde etemwatemwamu teeka n'example nga Ddembe kwe yali era tewaliwo clip gye tulina nga yakulimba tetulinayo clip gye tulina nga yakulimba nga yakufera nga yakuvuma nga yagikolera ku Ddembe. Pastor Bugingo teyategeera Katonda kye yamufukako. Ng'oli musajja mulokole ndi musajja mulokole. Bible erina olunyiriri olugamba nti tokomanga kwoyo Mukama gwafuseka amafuta. Katonda gwafuseka amafuta webale nnyo webale ddala. Because abeera n'entiisa ya Katonda, abeera mwawule, abeera alina Katonda abantu bamuwadde okulera nga taata. Yes. Tukutadde mu luse olw'abasumba wano mu kibuga Kampala abasobola okusabira omuntu abalina Katonda. Eyo gye emyaka gye njogerako mu 2013 nga bw'oyogera abantu bawulira nga bw'oyogera kye bayita Pastor Bugingo okuva ewa Pastor Serwadda nga be basajja abamu abakwata essaala n'emmunyenye n'ennyenjere zeogera ne Katonda n'amanya nti nnyimusizza omutindo. Pastor Bugingo bwe yafuna ssente Katonda n'amuwa ssente, Katonda n'amuwa amafuta, Katonda n'amuwa ekibiina, Katonda n'amuwa buli kimu kye yamusaba kya yeetaaga mu bulamu okuganja favor n'amuwa favor, n'amuwa okuganja, n'akuwa obufumbo, n'amuwa ki abatulaba ekyawa zino ku Kimbo wa update yabikwata byonna bwabikwata najjamu malala kyekyayo. Senkubuge abo okusigala nga bakyali ku muzindalo bakola nsobi kati oba bogeyinga experience. Okusigala ku muzindalo tekyali experience terikyali linnya kati ayokya bwokya mulugube omulugube gwe gukwasa Senkubuge okujja okukeera ku makya ssaawa 10 ezo mu myaka gyalina egisukka mu 6 kyogereko nabadde ndaba amalala byonna question gy'oleeta zonna malala. Kati ngenda nti ewa Bugembe, ngenda nti ewa Serwadda, ngenda nti ewa buli waayi ekibakuŋŋaanya kiri bakuŋŋaanya bantu mbalina sina kye mbeetaaza kati mbeetaaza ki TV ne radio nze mbirina gwe nsobola okwogera eyakuguddeko wandibadde n'abakadde ba kkanisa bowuliriramu emirembe nga be bavaayo ne bonyumya n'ensonga ezo bakwogerera. Mu kukomawo okwo wandibadde okomawo ng'olina ne bammenta, olina abakadde b'ekkanisa abagenda okukulya ow'emyoyo gwe nga naawe, kubanga essaawa zino Pastor Bugingo asaana kuddamu kubuulira wanjiri kulokoka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752871515. Webale nnyo nkulamusiza gwe munafu agenda maaso netugoberera nkubuuzizaako nenkubaza emirimu gyotusizaako engalo nze muzzukulu wa Kisoloma nti enkimbe wano ate nkomyewo ne mukwano gwange Deo Kazibwe tuddemu tunyumyemu ku nsonga ez'enjawulo
tumusanze eno mu relax ge awumuddemukko sajja musama nga omanya abasami enkola zaabwe zibeera efunye n'envise boddewo okuze kale nenyogola okubajjukiza nti Hajimiti akyagenda maaso okuba nga alombera abantu edduwa mumukubireko ku 075 297 1515 gwalina ebizibu ebyenjawulo omanya omusajja yakulekera ennyumba n'abaana simanyi bizinesi zaagaana simanyi oliko ekisiraani oliko omudibo oliko ebintu bwe biti ebyo buli mulimu gwe gw'otandikawo gwe yaguzikira ebintu bwe biti ebyo ng'olina ebitagenda maaso kubira kwa Hajimiti agende maaso n'okuba nga ate akulombera ku dduwa oba oliawo ebintu bisobola okuba nga ate bikyuka mu ntambula gye bitambulamu. Deo Kazibu sooka obuze ku bantu otubuulire oba Pentagon ya nnyoko. Nze Kazibu Deo nga bulijjo musajja akyasinze obulungi mu ggwanga Uganda tubalamusizaako mwenna gye musinzire tulaba n'otwagala Martin yagambye nti envi oluusi tezitegeeza bukulu envi ziyinza okujja oyinza okuba ne bakulu bo nga 8 nga tebazirina ate gwasembayo nezijja anyway science atugamba ne stress ezireeta ne stress sente n'embeera embi n'embeera ennungi buli gw'osanga alina envi alina okuba nga ttooke weeriri n'ebigenderako naye nga tubalamusiza nze Deo Kazibu olwaleero tuli ku Kimbo update gendayo subscribinga nyiga akadde gwatanaba kunyiga bingi nnyo bye tuba tukuleetera buli wiiki tubaako bye tukuleetera okwategeeza ntutandikiddewo ne Deo Kazibu wano Deo yesebo social media ekuta kati wiiki zino zonna Pastor Bugingo agyefuze ne banne weewo n'abantu abalala booliawo ba media personalities oba babaddeko mu media njagala tutandikire tukijja kutambulira bwe tute mu media tujje tutambule mpolampola paka gye tunakiwunzikira naye nga wiki eno n'ebintu mbadde neetegereza omusumba Lunagwa mu biro abadde akola ku top okumala emyaka egisobamu 2 yawumudde media waliwo n'abantu abazenga bawummula emabegakaawo ate waliwo n'abaganye waliwo abakkiriza ne bawummula kyokka ate waliwo n'abaganye mu baganye Abaganda balina olugero nti ekita ekitava ku ssengero kifuuka wankindo agati wankindo be Senkubuge nti olaba ayinza okuba yakola ebintu bingi nnyo ebirungi kakati ate saa zino social media emufuukidde ekirala kubanga aganye okuva ku ssengejjero nja kubuulira ku byagenze maaso ku bitambudde ku Senkubuge oyo bisaidi biri eri bya defendinga Bugingo bamukuya amasasi wano omugongo tegwekyusa tekola biki nga ate ali mu kulimba kati waliwo ebirala ebyazzemu ne bibaawo awo anyway Kikyoyogera oli media personality okoze ku radio okoze ku TV emyaka egiwerako kikyoyogera ku bannamawulire abaganye okuwummula atulaba era nakyo kikyamu okulwawo ng'okola mu media atulaba n'atuwuliriza ngenda kwogera okuyamba munnayuganda tusooka okwebaza Ronald mu biro Reverend yakolera ku top ndooza ne mu media yonna emyaka 24 gyagamba tukwebaza oyo nno muzira okuvaayo nakkiriza n'agamba nti awo muzindalo ngukoze eki ngutadde ekyo tusooke tumuwe ku bugalo Ronald mu biro owa top radio atamumanyi wa top radio mu program abadde akola ne Kamagu Mugaga Kamagu Musimbula so kakati nze nali nsoma okuva mu P5 nga ntegedde nti kati eno le radio nga mpulira abantu bano be tugenda okulistinga down wammanga nga bakyaliko ne kati nga bakwebali tutandikiraawo because nze boleeta ekintu ng'ekyo nakugamba nze nsima n'enkuba toyita kungulu n'empumbawumba yes nakula mpulira ku pike tandikire ku pike bosa nakula mu P5 mpulira pike ne munne mwanyoko bwe bayita Dembezayina oyo wange wa monda mwanyinaze pike bwe nkula mpulira pike bosa ne Dembezayina eyo tuli ku kaboozi nempulira omusajja gwe bayita Anko Chine era kaboozi nempulirako gwe bayita Saala Kabenge oyavaako
Yavaako? Alabika. Tali bwerwa gwako. Akyalimu. Sara Kabenge. Akyaliko. Tuli ku Dembe. Tuli ku Kabozi. Kabozi. Nempulirako gwe bayita Salale. Baali bakola kiro saawa emu. Abantu abo paka ne kati bemmanyiiko ku Kabozi be nali mpulirize nnyo. Paka ne kati bakyaliko. Yes. Bali mu myaka ndowooza eyo gye myaka emeka okuva mu P5. Kati goyinana kitegeeza tokubye nnyo. Bali myaka kale bali myaka 45 n'okwambuka. Bali myaka 45 kubanga ntuuse okulaba gundi omukazi ono akola ku gundi ku Spark kati ne NTV. Ruth Kalibala. Olwaleero ndabe Ruth ne ngamba Ruth alina okuba n'emyaka 5. Olwaleero. Naye wakula omuwulira. Kakati tuveeyo eyo. Tugende ku Simba. Simba bye bimu Ndawusi. Omulangira. Nempulirako omukazi ono mukwano gwo omubadde mu bbaani omubadde mu bba Kibuuka. Koni Nalugwa. Koni Nalugwa mwanyina apaza Kibuuka ddala. Abo bambiri. Nejja nempulirako omusajja ono wa Kooti Lutikko. Jeje Semanda. Owengule. Netugattako n'oyo Mandeevu PD waabwe. Osegeera. Tuveeyo tugende ku CBS. Netuwulirako Abuka Wenja. Netuwulirako Abe Mukiibi. Netuwulirako n'akola programu y'ebyobufuzi. Omusajja oyo Made in Sereko Sebuliba. Netujja netuwulirako gundi ono Martin Oscar Kintu. Kuliko ne Henry Mpinga asempijja. Osegeera. Eyo ye CBS. Dr. Kaziwe naye wadda. Dr. Kaziwe si wadda. Oyazeeko bujja. Tuveeyo eyo tugende ku Beat. Beat etandika 2 ziri za kyenda mu ziri. Kaakati yasooka testing omuzindalo n'ogukololeramu. Yali mukunja. Nakati kwali. Yagenda okukolola emyaka 24 mukunja ali ku Beat. Taseguka. Kuliko nono mukazi yali omuyimbi Rebecca Jingo. Otegeera? Katongole yakajja aveeko. Kakati abantu ngabo tutandike abantu bawadde ekifaananyi ekirungi ekisooka. Martin fenga abazze abaana n'abavubuka kati tugenda kukola wa. Muli ku President Museveni mumugamba mbw alina okugenda mutemugenda. Pike bossa n'okeera emyaka 26 nga buli lunaku ng'etteeka teriiyo mwana asobola keera. Lumu nakola interview ne Patrick Mujuka n'aŋŋamba nti osobola okukola byenkola. Ne muddamu sibisobola bikola. Naye gwe wali obisobola. Naye bakuwa chance ne bagamba kola n'ogeyininga n'ofuna obumanyirivu experience n'ojja n'okola. Abaffe abatulaba abasajja betwogeddeko abo be bamu ku basajja abalemesezza abaana okutambula mu media. Senkubuge omutaddewa. Senkubuge siyaasa twamuwuliranga mu Kooti Lutikko. Ne mubinsanga wano. Ati ye Kooti Lutikko. Yabinsanga wano. Kooti Lutikko yabangawo kiro saanga 2. Waliwo kye baazanyanga ku makya ne Jini Nakachwa. Ne Lumbuye. Ne Lumbuye. Nga bagamba Lumbuye. Actually ndoza Lumbuye yalinga Ebike. Andrew Beron Kibuuka. Kati ye Kibuuka n'ayangwa mangu n'abasinga obwongo. N'agamba mpummudde media. Actually nekiri kigayi nakyo kyawumula media ky'Opeto. Kati kati obulokole n'eddiiru gye nawulirako eyawummuza Senkubuge kusimba omusajja ajja mu Kampala waliwo ddiiru nga baagala omuntu awulikika alina sse mu bantu asobola okukomandinga abantu nga bamwagala akole kyaki bo bamukolere yatandika okusumba. Ye ddiiru eyajja Senkubuge kusimba si kugenda kukola wa Bugingo. Nedda naawe Bugingo ze recently si 2015 kyogamba obulokolebwa Senkubuge business. Senkubuge agenda okuva ku gundi ku radio Simba ekyali kimuggyeko kubeera musumba kuba kanisa agirina ng'abantu
bwe banoonya ba investor we bajja abagenda okuinvestinga mu kanisa bwe baleeta ddiiro abantu abasajja baatula gye batudde mu meeting bagamba ani nti Senkubuge omukono we baguwaayo manya erinnya lya Senkubuge siyaasa buli omu n'atiikinga ekisooka muzannyi wa mizannyo ekyokubiri radio personale ekyokusatu aluddeko ekyokuna yali yeesimbyewo ku bukulembeze ekyokutaano atambuza ekya siyaasa Senkubuge yali akalulu ne bamugamba ogenda kubeera musumba n'asiibula ku ki esegeeza obusumba bwe si bwakutwala abantu mu ggulu bwa bizinensi bwali ba bizinensi mu kusooka simanyi kati oba butwala naye mu kusooka bwali ba bizinensi ekintu kyagenda ne kizunga bwe kiti ne kiyiika n'atabeera mu ki n'atabeera musumba n'abeera bibye yayiyayiya naye ŋŋamba kiri mu kusooka ekyamuggisaayo Senkubuge yes amawulire getuwulira oba ge twafuna kiri ekyamuggisaayo kyagaana ne n'akolakola obusumbasumba bwe weyeeyiriza kati kakati diiru ya Soroti ejja omwana w'omwami nga bagenda ogituulamu oyo yali ku gundi ng'akola ebyongoba naye musajja mukulu ali myaka nga 7 kati Senkubuge kwe kumuwa ogwaki ogwa Soroti okubeera manager setugaana ekyo kyali kitiibwa kirungi nnyo era tugamba abasajja nga Senkubuge bapike bosa abasajja babuka wenje abasajja bagundi bampinga basaana bwa manager muweko ku example oba muweko ku opportunity ku baana bano bakimbobwa bakazibweddeewo abaana bali mu field ku baana naffe twasoma ne tubasanga nga mukola ekintu ky'aba Senkubuge abo okusigala nga bakyali ku muzindalo bakola nsobi kati oba bogeyinga experience okusigala ku muzindaalo tekyali experience terikyali linnya kati ayokya bwokya mulugube omulugube gwe gukwasa Senkubuge okujja okukeera ku makya ssaawa 10 ezo mu myaka gyalina egisukka mu 6 kyogereko nabadde ndaba John Sagawa yabadde akyogera ng'agamba nti mutuufu Senkubuge si ye musajja yandibadde ng'azuukuka ssaawa 11 nze ekyo ekyokukola ku mpewo emyaka gya Senkubuge ate nga at the same time manager ali overexploited bamwonoona bwonoonyi kati oba ye atamanyi kyakigenda mu maaso waliwo omuntu okutuuka okugamba nti gundi namwewerera dda olwaleero Martin Kimbo bw'okola radio osobola okuemployinga omuntu yenna ne waba mpinga ne wabaani ne waba Ndawusi ne wabeera n'omugamba nkwagalawo mu office mulimu abantu abamu nga magamba kale nze kankwononera obulamu ku myaka Senkubuge gy'alina yandibadde nga Soroti yiye experience gyalina yandibadde ye yennyini atuula wali nga Land Road atuuka ssaawa 7 atuuka ssaawa 5 kulaba bigenda mu maaso ku mpewo ye naye akeerawo nga Martin Kimbowa nga kazibweddeewo kukeera mu bunyonyi n'ozuukuka mu buliri bwo kubanga tukkirize tugande ku myaka gye tulina muno mu 3 tukolerera bulamu bwaffe mu maaso mu myaka 5 mu 6 kubeera buki kubeera bulungi naye kati Senkubuge yaddayo okukeera nga bwe yali mu myaka 3 mu myaka 4 yakolanga akolerera future byakolanga mu binsanga wano almost byaddamu owandiika otya script ng'ogiwandiikira abaana otandika otya okuba Senkubuge bano ba Ndawusi bano basigundi batukoze tutya bamukunja tukuba tipike bosa badembe zaina bandi badde katesa zino ba consultant mu media sena chini nga balina ne media institutions amatendekero agasomesa abamawulire why nadira n'agamba nti mbabulire ntuulire okera ku macha ku kabozi pike bosa nga beekuba n'olwali nani nedembe zaini nti owange owumuladde nti gwowumuladde tukyali kyakuwumula kwegamba balagira ddala omuntu eyandisabye omulimu naye babanyumirwa bamawulire be basinze olwa ku mirimu lwaki botunuulidde abamawulire kubaza esekita gye tulimu sekita gye tulimu gwe tojja kugamba nti no kangende ntunuulira omusiraamu aluddeko naye byonna abasomesa nga asomeseza emyaka 45 anti omusomesa ayawukana n'owa media omusomesa bw'asukka emyaka 45 bo balina gundi deadline yaabwe egamba nti owummula ku myaka 65 kituufu ate ekyokubiri n'omukozi wa gavumenti yenna okusanga omusomesa nti waliyo omusomesa ali mu myaka 25 ayokya asobola okusomesa ng'oli kizibu mu media tulinayo abaana abookya
gye tuli osaa zino bwonkwasa programu ya Senkubuge kwatuula ku Solo TFM oyinza n'obutaddamu kwagala Senkubuge why ekisooka nze nkyalina obwongo obupya obwongo obusaza obwongo obutambula mu mabaala obwongo obusoma obulisaakinga Senkubuge bwe yalina baaka we gwogamba kati essaawa zino Senkubuge byakola ku eyo show byalina okukolako oba bye yakola ku luli ekyokutuuza Senkubuge ku show yemu ne Fulunankani kumussa mayinja oba kumuwa ekisooka Senkubuge yalaga nnyo mukama we nti nze nsobola okukola kyonna ekiriwo ojja kuyiwawo omubiri nze nabubuzaako ku Senkubuge nga tuli makindi ewuwe ne mugamba ye mukama waffe nti ye nasooka mutega ku kodyo nti niyo gamba abantu tebakyakwetaaga ku muzindaalo naŋŋamba ogenza okuŋŋamba ekigambo ekyo nteekateeka okulabika nga nkomawo ku muzindaalo ne mugamba ne muzeeyi okukomawo ko ku muzindaalo tekunaalabika kutya eri eggwanga nti bw'oteekamu embeera ezo ez'okugamba nti neerage tolifuna okitegeera kakati essaawa zino Martin Kirimbowa abasajja abo ebintu byabakoowa tosobola kukolera ku radio myaka 24 oba tokyalina kiddako nkubuuziza ekya Fulunankani ekya Fulufiga okwegatta ne Senkubuge ekisooka kwali kumanyira Senkubuge nkiddamu Fulufiga okutuula ku mpewo yemu ne Senkubuge mu programu yemu kwali kumanyira Senkubuge kumussa kitiibwa kumujooga tugeze nakumupa mako na kumuniako kyogamba oyo omukyala tasobola tuula na muntu ne bakola show oyo omukyala Fulufiga mu ggwanga muno erya Uganda lyonna entire Uganda abantu abasobola otuula ne Fulufiga webenkanya obwongo be bano wammanga mbereeju figa ya kibe oyo asobola otuula nani ne Fulufiga osobola obagatta gundi eyo neekola ki neekola bulungi nnyo owokubiri osobola omugatta ne Kapale MC Kapale tali mu ggwanga yagenda mu America nkulistingira Pastor Bugingo gwe yandikutte oba Senkubuge gwe yandikutte kubanga yali manager yateeka ya selectinga kwata Senkubuge kwata Fulufiga mugatte ne Kapale kwata Fulufiga mugatte ne Mariachi kwata Fulufiga muteeke ne Mbereeju kwata Fulufiga muteeke ne Kayibanda sikujerega tulendi ya Fulufiga ogiraba byakola ku mpewo biraba jazze gyatambulidde omulaba be bantu balina otuula nabo ku seeti n'onyumirwa programu so sifu gundi omulimu kati gundi gwakola gwokka ku gundi ku show naawe omulaba kukubirira kwoli nedda kambavume balinyanga amagundi Senkubuge Musumba kituufu alina abantu batula wansi nakola ki n'asomesa oli ali mu kuwemula matako oli ali mu kuwera mabina n'ekirala manager Musumba mukulu nina ekintu kyenewuunya oyo omukazi asobola okutandika oluyombo ng'ali ku screen ne lukulungula kumpi eddakiika nga 5 nga Senkubuge ali bwati ndeyika naawe baawo ng'asirise Fulufiga bw'omugatta ne Kazibwe tusobola okuttunka bakaye wisdom batunka naye si kilasi ya Senkubuge wane sawa zino twandigibalidde mu ba minister nti oyinayo minisita w'okukyaza oyinayo minisita w'okukyaza olwaliro ogenda kukyaza Kasaija ogenda kukyaza gundi Anita Mongi ogenda kukyaza gundi babayiseko mu State House ng'olina okukiikirira amawulire si kukwata Fulufiga omukeze ku makya omukeze yenna atintinze ebiviiri yenna ayambadde bigaalubindi abitaddeko yenna asasamadde akutta akatabo akagano vaawo buli nnaku kakwata atembeeya kamu gw'omukwate enkya dakiika 2 ate omuwulire ng'ali kwata tamala emirundi siniya omukoleki muteeka awo bakole ne Fulufiga komannyo kittako n'oli komannyo kittako olinganga ababeerega nnyoko naawe olinganga agakitaawo awo Senkubuge abisobola eyo lwesi esoboka eba ekyali TV naye baganye okuweewa ekitiibwa omululu gubayitiridde kubanga essaawa zino olwaleero oyita abaana n'ogamba nti omwana omukozi yenna ali eyo ng'asobola okukola ne Fulufiga oba tulinawo morning show tuba twazzeewo dda bakazibwe okwagala okukola ne Fulufiga
zeze nyini nange nenfuna ku sente. So kakati Senkubuge kumuteeka awo nandika okuwolereza omusumba byonna byakumussa kumuvoola alina abaana abakulu abasobola n'okukola awo kati bapavini webali kubanga bwe yangamba alina omwana ali mu myaka nga 3 plus asobola okukola ku soloti naye Senkubuge fedda gwe tubadde tuwa ekitiibwa nti oyo alina kubeera profesa mu mawulire kugenda wali Makerere n'awandiikayo kolomu 3 ne bamuwa miliyoni ze 8 nidireka yegenda mu bakayimbira n'awandiika emizannyo genda directing emizannyo gye eyegwa okukaira ku 11 nga nange kazibwe sirina motoka nvuga ya miliyoni 10 sikeera ku 11 nawulidde agamba nti bamuyita yali awumudde comedy mbwa abantu mbwa amaloboozi gali mangi ne gagamba mbukomawo comedy afa anawudde bali ba comedian banabagamba nti alimba teri yamuyita yeyokyezza yadde yetumbulamu kaawo kati buli woolabanga akazeto kayitiridde mu ggwanga olina okunoonyayo sitandi endala oba olina okubaako weweekwata bwe weekwata abantu kati essaawa zino Senkubuge bagundi bampise bano bampise anoonya wa wayinza okufunira obukakamu oba wayinza okufunira ayinza omunakuwalirako agala nedda musajja alabika baali bamuyise akomewo fine omuntu basobola okuyita naye tebakuyita kukomawo kutandika kuzanyisa katemba ng'oli ku mpewo z'omuntu in fact kankubulire kino Senkubuge yandibadde takyali mu grade esayininga kapapula ka ssente buno buyero boku we twasayininga akuba ate essimu n'akubira omuntu tesente tezinnabatuuka ku akawunti yange ebyo akyabirimu ebyo byaffe tubiyiriba yalina osasula naye kati naye alina okukuba naye alina okukuba ewa mukamaawe alina otwala akapapula bamwesi z'amafuta Senkubuge bwe ziba omusaala tegunnaba fuluma ogw'omukozi asookerwako ali naawe okimanya kiri mu bamaneja maneja ofuna otya sente ng'abantu bannabafuna sente eriyo bamaneja abafuna mulimu n'abatafuna abakozesa bayaayi asobola okuba maneja ng'amanyi nti maneja ajja kusobola okuteeka abaana bateekako akazi ku pressure kakati olwaleero kitegeeza bw'oba obanja emyezi 3 mukama wo n'agamba nja kugufunanga mu gw'okusatu olinawe naawe okutuula kulanka gy'oliko experience gy'oliko bannange muwummule pika ebbosa mbakaabirira muwummule tufune ku mirimu gwe ekizibu ky'okukola wali pika ebbosa waliwo ewalala abuka wenja muwummule waliwo omwana asobola okukola awo ayinza obba nga abuka wenja tategese bantu anono abe mukiibi tokyalina byoyinza kugatta ku CBS omutwe gwawumba gwakoma yali alina okukola bina wabikola byaggwayo kiki ekikukeeza mu kaliisoliiso tugenze ku Pentagon Sumba yabagambye nti oli abantu bagamba neewunya amasasi ga Bugingo amasasi nga tankana mumbuuza Pentagon ya nnyoko omusumba omuwemu kakati tuze ku kya pastor question yange eri bweti lwaki pastor Bugingo mu social media trendinze nnyo ng'omuntu omuvumi kakati kankuletere pastor Bugingo togenda kuddamu kumumbuuza oyo kamusunsule mutuweeyo eddakiika 3 muwulire etteeka eyakazibweddeewo ku pastor Bugingo ekyo nja kiddamu Martin nji pastor Bugingo owaffe ow'e Canada ekisookerwako teyategeera kikyali teyategeera buzito bwe n'amaanyi ge teyategeera Katonda kye yamufukako byanjawulo ebyo ntandikiddeawo pastor Bugingo teyategeera Katonda kye yamufukako ng'oli musajja mulokole ndi musajja mulokole bayibuli erina olunyiriri olugamba nti tokomanga ku oyo Mukama gwafuseko amafuta Katonda gwafuseko amafuta webale nnyo webale ddala because abeera n'entiisa ya Katonda abeera mwawule abeera alina Katonda abantu bamuwadde okulera nga taata pastor Bugingo yatuuka ne bamuwa amafuta Katonda n'agamuwa bwe yamuwa amafuta mu bayibuli omwo mulimu omuntu Katonda gwe yawa amafuta n'agoonoona n'atandika gazanyisa n'atandika n'anyiiza Katonda Katonda n'amuggyako entiisa olwaleero pastor Bugingo yandibadde ekiti kyalimu kirala nnyo naye bye bino wammanga olwaleero tusobola okukuwa ssente Katonda n'azikuwa n'otandika kuvoola ssente Katonda z'akuwadde
Katonda n'akuwa ekitiibwa tandika okuvoola byewakola n'otandika okuvoola. Teeka n'ekizampo olwaleero omuntu Katonda abeere mu mwavu, Katonda n'amwazika ssente, bw'amwazika ku ssente n'agamba kandabe Martin Kimbo ono akaabidde ebbanga ansabye ssente kanzi mwazike mundaye mwana azikozesa bwazikwazika n'otandika kugenda mu ssabo kutandika promotinga masabo n'akwazika ssente n'otandika kugamba nti buli layini buli luguudo linako malaaya n'akwazika ssente essente ezo ekizikwazikisiza ozijokeza kiri ekintu kya abazaala abalongo Katonda yabakuwadde aye n'obatwala eyo mu bintu ebyekisirusiru ne mubakolerako emikolo egyekikya naye nga weda ndi Katonda yakuwadde abalongo kati Pastor Bugingo teyategeera koolo ye yategeera kuyitibwa kwe okuyitibwa kwa Pastor Bugingo bwe yamala okutegeera ye yakutwalanga ekyokuzanyisa ebintu bya bulijjo bye bino bye tulaba ekisookerwako tukutadde mu luse olw'abasumba wano mu kibuga Kampala abasobola okusabira omuntu abalina Katonda eyo gy'emyaka gye njogerako mu 2013 nga bw'oyogera abantu bawulira nga bw'oyogera kye bayita Pastor Bugingo okuva ewa Pastor Serwadda nga be basajja abamu abakwata essaala n'emmunyenye n'ennyenjere zeogera ne Katonda n'amanya nti nyimusizza omutindo. Pastor Bugingo bwe yafuna ssente Katonda n'amuwa ssente, Katonda n'amuwa amafuta, Katonda n'amuwa ekibiina, Katonda n'amuwa buli kimu kye yamusaba kya yeetaaga mu bulamu bwe, n'amuwa feva, n'amuwa okuganja, n'akuwa obufumbo, n'amuwa ki abatulaba ekikyawa zino ku Kimbo wa update yabikwata byonna bwabikwata najjamu malala kyekyayonona Pastor Bugingo byebino wammanga sente zayonona Pastor Bugingo ettutumu lyayonona Pastor Bugingo politics nayonona Pastor Bugingo okyegedde eggwanga niliyonona Pastor Bugingo ekyokubiri n'ayagala radio nemwonoona TV nemwonoona senga Pastor Bugingo teyalina TV na radio ng'akwata enjiri ye n'agitwala ku radio endala yandibadde etemwatemwamu teeka n'ekizampo nga Ddembe kwe yali era tewaliwo clip gye tulina nga yakulimba tetulinayo clip gye tulina nga yakulimba nga yakufera nga yakuvuma nga yagikolera ku Ddembe naye bwe yamanya nti kati nfunye ebyange neyeeta n'agamba kati amalala kagatandikira awo Martin ebyo bye bimu ku byonoonye Pastor Bugingo osegera walabidde nti omukazi gwe nnina mukadde sente zimulaga nti omukazi gw'olina mukadde tosobola kuzirya naye akaddiye ekyokubiri bw'afuna sente n'amanya nti kati nina okweyiwamu omukazi ng'enkola y'abantu b'ensi ti omuntu w'ensi ye ne tujja munenya bw'afuna sente naye gwe oyawukana oli ggwanga ddonde oli ggwanga ddonde oli ggwanga lyawule ne Bayibuli wetugambira nti mmwe muli mu nsi naye temuli muki mu nsi gw'okulukutirenga amafuta ag'abaki. Pastor Bugingo yatandika kulaga saidi eyamalala olukati saidi ya politics, saidi ya malala amalala ne gamweyongera nga walaba nga buli lunaku buli wiki buli lunaku nga Pastor Bugingo agenda mu akawunti ye nga mulimu miliyoni eziwere 10 oyo omuntu muzibu oba tojja mmukufuga oba tojja mmukwata nga buli lunaku nga lankyawa yokka esobola okukola miliyoni 8 biweebwayo kimu kya 10 ng'era wezituukira essaawa 10 nga Pastor bamuleetedde ebbaasa tukozeemu mmeka ti miliyoni 5 ozimanyi olunaku mulankyawa ebyo byebimu ku byasuula Pastor Bugingo sente bintu radio biki ebyo walabidde nti omukazi oyo wakikulukuto
abaana nti abaana abo si bange why ngeze sikyafugikwa ovanga ku muntu okuyita nakugamba nti Kimbo wajangu okomewo wano tuula wansi nkubulire nga tokyasobola oyo omuntu eyali akuyita okuyita essaawa zino tekyali muntu yenna asobola kuyita Pastor Bugingo nti jankubulirire ekyera kye mbadde ngenda okubuuza alina bwe yabadde abugenjiri n'agamba nti eriyo n'abasumba batanaba kumanya mbu nakubwa amasasi kwegamba gaali gagamba nti abasumba bamusibidde ekikookolo abasumba lwaki basazeewo okusirika mu nsonga z'omukulu we bingi omuntu ekisooka abasumba lwaki basazeewo okusirika ekisooka mulimu omuntu gw'obuulira n'ovaako nga boddamu okuba ku kyogero gw'oswala kati olwaleero tulina abasumba abatandikirwako mu Kampala Serwadda Ssenyonga 2 Kiganda 3 Mutundu Ettomu 4 Kayuwa 5 Kayanja 6 tulina Kakande 7 Namutebi 8 Manjeeri 9 Kyazze 10 Bugembe 11 tulina wani 11 abatambulirako omumuli abatambulirako ensonga z'obulokole mu ggwanga Uganda bitubaze ate munywanyiwo Pastor Mare wali kati saawa zino olaba kamera tezinnabakwatayo ku Pastor Kayiwa abadde nnyo mu nsonga za Pastor Bugingo naye talina we yalabikedde okuva ku kuwasa ye yabasabira yamutomeza okyegera ye yabasabira naye njagala ombuulire waliyo kamera n'emu oba clip n'emu evudde ennamirembe wali ewa Pastor Kayiwa nga alina ensonga gyayogera ku masasi ga Pastor Bugingo kitegeeza naye yatuusa akaseera kwegamba ekimala oyimirira ne Bugingo n'otandika oli amagulu nga tenso okkuluma okufamba otugamba akantuule ekyokubiri teri musumba wano mu Kampala atalina political party naye tebazoolesa the way how they handle their things nkitegera bulungi engeri gye bamultiplyingamu ebintu bino naga nze ndi wa Nuupu ndi wa NRM ndi wa FDC ndi wa Guli naye nina engeri gye nzannyamu ensonga yange gye bayitwa omuntu eyakuzibwa kati Pastor Bugingo kiringa ng'omukazi omukazi bw'owasa eyakuzibwa ofuna emirembe mu bufumbo bwo naye bw'ogwa kweyakula teyalinaako kugamba nti omukazi afukamira ng'akulisaayo bbaawo oba okutuula mu ntebe olwo ng'ofunye yakula bukuzi mu myaka yakula eyakuzibwa ye buli omu gwanoonya olwaleero kyekyo ekisudde Pastor Bugingo twali tumuwolereza nze nga bwe ntuula ku mpewo mpuliriza Pastor naye ffenna tutuuse akaseera nitukola ki kakati ekyokubiri amagulu gatulumye tutuuse ku kibuuzo kyo Pastor Bugingo nkuwadde eri yonna lwaki omuntu atulaba ku Kimbo update ndi ntereki kyondooza naye kankyeteekemu nkuwadde lwaki kuva wansi olwaleero Pastor Bugingo biki ebimu ebimuleetedde okulabika nga kino ne kino wandibadde ku incidence eno eyakuguddeko wandibadde n'abakadde ba kkanisa bowuliriramu emirembe nga be bavaayo ne bonyumya n'ensonga ezo bakwogerera mu kukomawo okwo wandibadde okomawo ng'olina ne bammenta olina abakadde b'ekkanisa abagenda okukulya ow'emyoyo gwe nga naawe kubanga essaawa zino Pastor Bugingo asaana kuddamu kubuulira wanjiri kulokoka si mulokole naye asaana kuddamu kujjuzibwa mafuta omwoyo yamudduka akyamuyina omwoyo takyalina n'omu kati muntu wa bulijjo naye mu Luganda tukiyita yeekaza embazi yagwa mu mazzi embazi Katonda yagimuggyako omuggo gwa Musa bagumuggyako baguwa Aaron so abasumba bano okusirika kwabwe tebalina balaba tebalina bye bamutandikira yabewaggulako yafuna amalala naye nalaba nti abasinga ate bonna ettaka alirina redi alina TV alina
ekibiina alina gavumenti weeri eri kusaidiye security agirina gwakwagaza ki. Twogere ku branding. Nze naawe tumanyi ebintu bya branding mu nkola zonna, media, business, biki buli omu aba alina engeri ye brandinga mu nti ze bwenti bwene brandinga era ensi bwenti bweyakola ki bwe mmanyi. Olaba Abasumba abo Pastor Kayanja over the years abadde n'ebizibu ebyo ebyabisiyagana biki nitoliwulanga Pastor Kayanja nti avuddeyo ayomba n'abamwogerera. Pastor Serwadda ebbanga naye abadde alina byayitamu. Nkugambako kwa Pastor abadde controversial abaddeko ne issues. Pastor Kiganda naye kyekimu abadde n'ensonga nitoliwulira nti Kiganda akutte social media nti boogera ku ye. Omukulu ono branding yange ye brandizemu okubanga n'abantu kati balinda mulinde kyagenda okwogera kisaasanyizibwe ku social media. Yakirowoozaako nti bw'ato bwagenda okubeera oba bimutomera butomezo olw'okuba ayogera nnyo. Era tuddayo ku ansa y'emu. Amalala. Buli w'obeera n'amalala buli kimu ky'obadde obuuza kijjira mu malala. Pastor Bugingo yafuna amalala. Olwaleero senga Pastor Bugingo teeka an example. Senga olwaleero Pastor Bugingo talina TV, talina radio, ekkanisa erimu abantu 150. Yandibadde ogamba akola bw'atyo. Yandibadde wa mirembe nnyo ng'agendako ne Waserode n'asabisa. Olwaleero Pastor Bugingo senga abadde avuga pulimo olodi modo nga Musumba mwatambuliza endiga ye ng'ogamba yandibadde bw'atyo. Naye aggalawo endabirwamu n'abeera eri emmotoka avuga praise God teri emu mu kikomera kati gwakwagaza ki. Ndaba Abasumba nga balina conferences badde ndaba Bishop Kiganda oluusi abaneze homecoming conference, ministers conference, naye nga ku kipande olabako bapasa Kyaze, bapasa Bunjo, ku National Prayer Day olaba Abasumba ab'enjawulo bagenda babugemba ekyekimu. Actually bugemba ne conference oba bagita oba G5 oba G what an'olukuŋŋaana lwakola luba lwa wiiki naye bunaku aleeta abo abasajja bakatonda ab'amaanyi. Bunaku luba lw'oyo omuntu nti era lwakayiwa tekya lwa Kiganda luli lwa Serwadda nga yagenda okusabisa n'okumuwa ekitiibwa. Sirabanko Pastor Bugingo ng'alina ekyaki gy'ayaniriziddwamu. Sirimulabanko ku kipande kyonna nga bamutimye nti ne Pastor Bugingo ajja kubuulira. Enjiri ye gy'abuulira ekoma Kanani awo. Abasumba tebagyesiga. Ekyo kintu nyinza kiddamu bwe nti era amalala byonna question gy'oleeta zonna malala. Kati ngenda nti ewa Bugembe, ngenda nti ewa Serwadda, ngenda nti ewa buli waayi ekibakuŋŋaanya kiri bakuŋŋaanya bantu mbalina. Sina kye mbeetaaza. Kati mbeetaaza ki? TV ne radio nze mbirina gwe nsobola okwogerera enjiri yange. Seetaaga kumpa mpewo. Ate ekyokubiri ekyagenda ne kitwonoona wano mu ggwanga Uganda oba bannayuganda bakiraba naye Martin okiraba. Obukulembeze bw'obulokole tebulinaako afuga. Ekizibu ekyo gavumenti yakireeta. Bonna ne bakkiriza bakole. Obulokole senga bwalinga Obuyisiraamu, senga bwalinga Obuseventh-day, senga bwalinga Obukatuliki oba Obuprotestanti kyandibadde kirungi nnyo ngamba lwaki. Faaza Musaala yavaayo wano ne yeekyanga yakkakkana azzeeyo ne yeetonda e Rubaga. Kituufu. Ne kati gyali Kibuuka yava mu Bukatuliki. Naye Kibuuka ogamba ayinza okuddamu aliddamu okubuulira. Abuulira. Aliriddawo kati. Namugongo Janda Memory Prayer Center. Gyali akikuba. Yavaayo gye yali. Yavaayo. Mu Bukatuliki yabusigalamu naye yava mu buno Obwerubaga. Obwerubaga? Kaakati gw'omuwulira alinganga Bugingo. Eddiini y'obulokole, si ddiini, enzikiriza y'obulokole, buli mulokole atandika ekyaki ye ne wabya n'abantu 8 eyo ebeera yiye. Taba mu buweereza bwa gundi. Okuŋŋaana mu bumu n'agenda ku Basumba tekitegeeza nti gwe omufuge. Bw'okola konfuli. Musajja wawe Busega Kibumbiro. Yava eri nga agwa mu buweereza buli. We yatuuka eno n'atandika na erinnya n'alyejjako eri. Omutegedde. Kakati Bugingo teri ayinza mutuuza. Bonna abasinga oba bali ku level y'emu.
kyovola Babugingo ye yakugamba sina kitange mu mwoyo nakuba Serwadda kakati Serwadda wabako kubye Bugingo nakuwa olugoloza ogenda muyita omutuuze simanyo kigendera mu kiri kiwasoso okunyonyola owagambe nti basa Katonda yali amuwadde buli kimu naye afuna amalala alina statement yakola naye yayiseko ebbanga n'agamba nti ne waba Katonda yakomyewo nangamba nzirire Teddy simuddira nange nagiriko ne Katonda ne wabanga yaŋŋambye nti nzirire Teddy sobola muddira ekyo kimalala byonna ansa zonna zeetoololera ku kigambo ekyo malala Katonda Bugingo yafuna amalala ate amalala Katonda tageetaaga kati mubiriwo yagambye bagenda zimba ku Pentagon naye bagenda teekako akasenga ka Richard ffenna tukimanyi mu bulokole nti omuntu afudde aba afudde n'agamba bagenda kusiiba ennaku 7 n'okusaba ffenna tukimanyi mu bulokole tetusiibira muntu afudde nakumusabira kati omusumba alina ensomesa ye aba asomesa biki kaakati ebintu bikyuka malala lwaki nti Bugingo waali akola bimusanyusa takola bya Bayibuli takola byaki Bayibuli yawe kugamba nti kati komawo mu bantu otandika obbavuma mbwa akubuza Pentagon nagambye senga mu kanisa ya Bugingo waaliyo olukiiko olukulembera abasumba waaliyo olukiiko olw'abeegayirizi olw'abakadde lwandibadde lutuula ne lumugamba musumba wangi oddayo ku kituuti tukuteekateeka odde ku kituuti naye olw'okuba waliwo omusumba omulala akulinnya mu bigere sooka okwakkane mala omwezi mulamba ogende okukomawo tukukolere n'akabaga akakwaniriza ku kyaki ne bannamawulire babeewo dakiika budakiika okomyewo ate bw'okomawo musumba enjiri ebeere bweti tusookere mu njiri nti yakwebaza tusookere mu njiri nti yakugulumiza Katonda okuwonya amasase ate otandise kubuukira bannamawulire otandise kubuukira babbulooga otandise kuvuna bakaluvini kayanja otandise kuvuga bantu ba bulijjo abantu otandise bayita basezi mwagala kukirya omusumba kati Bugingo yatuuka akaseera mulaba Bugingo omuntu omu naye alimu ebitinga 8 Bugingo alimu katemba Bugingo abeera nga ali mu theatre Bugingo abeera nga ali mu kigenyaagenya Bugingo abeera nga ali mu comedy night Bugingo abeera nga ali mu misomo gy'abakojja site mu misomo gy'abakojja mu misomo gy'abasenga nawulidde ki statement gyakola ng'agamba nti kati abakazi musibe obubina sikyabaliko mufe ku bubina n'ebintu bingi omusumba kati n'abasumba bennyini batuula asumuwaze n'omwana wo mu kyaki pasitagambye genda osibe obubina wamera simanyi ebyoya okakasa ku nti okuze kakati awo tukkiriza tugaana nti Bugingo amalala yamera mangi twogera ku mukyalo ono gwe yawasa amuyambye okumuzimba oba kitundutundu ku kugwa kwa kisinziira omukazi gye yamujja ye ng'omukyala nga yebbanga tumulabidde amuyambye okumuzimba oba kitundutundu mu kugwa n'omukazi naye bakwatagana ne bbaawe teri ayinza kuyamba munne omukazi alina pulogulaamu gy'akola mu mpewo baye gye bakola ne bba simanyi we waliwo eyiye gy'akola ku ssaawa 3 ku TV ku rediyo eryawo byabakazikazi biki ebyo maama Susan amansira muli entungu byayagala byawandawo eri omwami awanda eno omukazi alanda kati olwaleero bwe tubeera n'omusumba yafukulwako amafuta ali mu kiti kya Bugingo ng'ali ku tikitoko kwavasingira bwe bamukolamu challenge wali ogirabyeko challenge yagwa ku musumba Pastor Kiganda abadde n'obuzibu awo akantu kagenda ne kalinkinga akasente z'ebisiyaga kaali sikyamiininga Samoni yali nnene oli yasalamu kaliwa kali osegeera n'alowoozesa omuntu nti yabadde akyogera ng'era akimiininga kumbe si we kyali yakola Bishop Kiganda yakola buli kyetaagisa okumanyisa audience n'okumanyisa ensi kyeyali ategeeza actually n'enjiri ennamba yonna baagijjayo ne bagiraga nga bwe yali yabisalamu n'atuuka level kwali mu bulokole mu kukkiriza mu busumba mu ki kyonna mu ggwanga Uganda yayanguwa n'ayita bannamawulire n'olabira ddala nti ali kugamba ekintu kimukutteko
kulwekitibwa kye engeri gyategeramu ne dynamics z'eggwanga nga bwe litambula amanyi kikyalina okukola era sizifaya fire ne sizinga ne ekwa wansi nga kinyonyodde public. So tetwagala okugamba nti Bugingo odotya okuvasinga ne babuloga omusumba n'abantu aba bulijjo otandika atya okuvuma abantu ba bulijjo omusumba otandika otya okudda ku mpewo otandika okuwemula mu kanisa omusumba okubeera ku TikTok kye kikufuula nti endiga zinajjula. Ekintu kino ekya ssente kyavumira abantu nti ssente za nnyoko wali osonzeko n'ekikumi ssente basonda publicly ku TV ne ku radio. Omanyi oni asonze n'atasonze. Wansaba Pentagon wali osonze ku ssente. Amanyi kyo babasaba be babadde basonda. Kakati awo bagenda okugambira Bugingo nti byonna bye tubadde tukugamba biki bituufu nti gwe wazannya akabadi k'omwaka. Bw'obanga otegedde ekyokubiri Bugingo Mukama Katonda yamumma ekibala ky'okusirika ku kantu kakulu nnyo embala ey'okusirika tagirina. Waliwo yabadde ngamba nti oba wano we yayokya Bayibuli kati obudde ku kituuti takyalina busoma nnyo Bayibuli alina kubwogera. Bayibuli takyagambye Bugingo yamerukamu politics bwe yalumba Bugingo buli kintu n'akyonoona. Okwogera ennyo kumukoseza aba mbadde mayiye ng'omusajja ati ayogedde ki yerere okwogera ennyo tekulina kukukozesa era omusumba alina okwogera bw'olaba abasumba bameka babo Bassennyonga abeera ku njiri ye bw'aba alina kyayagala okwogerako Ssennyonga ajja n'akyogerako layini ezibbiri n'asirika. Era twandinyumiddwa nnyo enjiri senga Katonda teyajjula yiga yali aginyumisa twandinyumiddwa nnyo enjiri kuba twalinawo kati wano abazannyi badikuula babiri Uganda mu kyali twalina omugenzi twalina Bugingo ate baali beesobola nga n'okwetwala beetwala baali bettemu okokozi gundi yiga ne Bugingo kana akasajja kegundi wano kalina eddibu ogw'omuliro gwe waakomaawo. So finally nga mmaliriza Bugingo tujja mubulwako nnyo Bugingo alina kukola ekintu kimu kyokka teri ayinza mubuulirira teri ayinza mukkakkanya naye Katonda yennyini alibeera yeebase kyabugazi Katonda najja n'amugamba galawo rediyo galawo TV otandike okusomesa enjiri etali ku rediyo na TV. Essegeeza byonna ebigenda mu maaso Katonda yalina kati okujja ayogereko yalina kubanga gwe omwana w'omuntu Bugingo takyasobola kukuwuliriza tekyali wano pasita mu Uganda ayinza mubuulirira tekyali mu Katuliki asobola mubuulirira. Why? Bugingo takyasobola kujjawo n'akugamba mpolayo emitwalo 2 kisoboka kubanga azirina ne wakaba kawumbi akalina kati akwagaza ki so nga tamanyi nti ye talinganga abakozi baamu kikuubo kamu oba bubiri Bwino bino ebyabaawo nga akubiddwa amasasi bwakomawo tetumulabako ng'asaba demand nga taddewo demand okunoonyereza ku baali bamukuba amasasi tumulaba amaanyi ateekawo gavuma bantu awo ye contradicting oba tamanyi kituufu kyakwogera ati tajja kuteekawo maanyi ago kubanga yesiwa poliisi naye ng'omuntu afunye ekizibu ekyo ojjano banange poliisi gavumenti muli ludda abantu batutta biki biki naye tolabanga ati gavumenti yennyini gavumenti Bugingo kozi ali munda mu yo ali munda mu yo we MK akati yalekerera MK anoonyereze ku ekyo yalina kukola kirala kujjawo babuloga bamuvuma kujja ate kyokubiri ate n'okomawo ng'otandikidde ku Bobi Wine nange nambuyudde mu stories simanyi ffe tulina amaanyi ga bantu abala balina amaanyi ga people power simanyi eriyo atakiriza mu njaga kati ebyo byonna ge malala agakugambira nti nno kati Bugingo kyasaana okuggibwako TV Katonda n'agijjawo oba radio n'agijjawo Bugingo aliteera kuba Katonda amwetaaga. Akasemberayo ddala namwandu wa Richard nga amukwese nnyo ekisusse byonna bikweke gwe walaba ku ntaana ye paka ne kati wali olabyeko ku maama azaala Richard abo baafa bazadde bakyali baafa naye ate taata naye yafa kakati ate abooluganda abayayaana n'omukyala bamulekwa atulaba abayimbi bagendayo okumubuuzaako tajjayo namwandu nti kuba mu kino mbadde nooza namwandu ye yafiirwa gati gonoonyereza ki
ate namwandu yafiira yayogera gwe bakuba amasasi namwandu kati bba wa mukyala wa Bugingo owokubiri anti yalina omulabiri oli yali muganda wooli kuba nawudde n'abaana abadopti era yagamba abaana babe ekyo ekitali kibi kuba akuka ishu katono nnyo omwana ayinza osomera miliyoni eziwera 2 omwaka bali 5 niwe baba 5 ekitegeeza kati namwandu mukyala wa Bugingo ati kati era yalina okutaking over kwati tumulaba abayimbi bagendayo okubuuza alina ennaku alina gye yamutwala ayinza okuba yamutwala ku vacation yesangulako amaziga ng'ali Dubai njogera byogere ebyo simanyi naye ayinza okumuga amaziga amaanyi tekankutwaleko London obeereyo emyaka 2 okomewo ekyo nakyo tekigamba Deo Kazibwe gwe tubadde naye siibula basiibudde mbagaliza olunaku olulungi ne weekend nnungi until next time tujja kubeera ku Kimbo update njaga okusooka okubutumirako ku bali ku Happy Boys Kawempe Tula njagala obabuuzaako mwenna nti muli mutya lunaku olwajjo lwabadde lwa Sunday twabaddeyo ne Ronald Mayinja ebeera bucket manya ebeera live band bwe tuvaawo ku lunaku olwokubiri Happy Boys ebeera gye bayita bucket night ku lunaku olwokusatu ebeera corporate ku luna manya ku lwokusatu ebeera girls night ku lwokuna corporate ate ku lwokutaano ku lwomukaaga tubeera n'endongo ku Sunday tugenda mu live band jangola otestinge ku kasauna kaabwe kalungi nnyo ka mulembe sauna bw'oba owulira sauna ennungi genda ku Happy Boys Kawempe Tula ate njagala okutegeeza nti balina restaurant genda olye ku kyennyanja kyabwe ku mbuzi yaabwe ku chipusi zaabwe okitegeera ku katogo kaabwe akalungi ennyo okuzaama esangibwawa wano Kawempe Tula ku kigenda Empereru oba ku kidde Kawempe ojja kulaba ekigambo ekyaka nti Happy Boys awo wojja ng'oli corporate wekka kasasiro tojjaayo njagala okubuuza ku bali ku Biva Organic ewa Dr. Richard Senjobe owa Biva Organic awo Emengo agamba ki Dr. Senjobe Dr. Senjobe gyali ajjanjaba naye yasumuludde ekizimbe kakati twaguddewo amaka gaffe amapya oba eddwaliro epya bw'otuuka ku BBS telefayina tunula wansi ekizimbe ojja kiraba kiriko langi za green kiriko ekigambo Biva Organic Dr. Senjobe olubabita Hamu Mukasa Road awo ngaye batunda omwenge abakyala baba batunda omwenge olwoluguudo okukwata waliwo ne bus park gye bagenda oteekawo n'otuuka ku Biva wali wa Biva Organic akola ataseera bagamba nti abasajja abakugu mu bintu bya abo ate tebasedde ebitooke Biva kyennamwagalako muteesanga bwe tuteesa wano Dokita nina omutwalo gumu nti yongerako 15,000 kakati ye Biva kyatajjanjaba akugamba nti ekyo nedda genda Emulago genda Emengo genda Ensambya ye Biva teyeteeka ku ndwadde gyatasobola kujjanjaba wabula ate ng'endwadde entono nnyo gyatasobola kola ki kujjanjaba Dr. Biva Richard Senjobe owa Biva Organic etujja kuwa namba za simu naye gwe gendayo awo tukulagiridde bulungi akola okuva ku saa 2 paka ku saa 2 okuva ku Monday okutuuka ku lunaku olw'Sunday Dr. Biva Senjobe abeerayo njagala okubuuzaako ku bali ku Los Angeles bwe tutudde wano ssebo nabo batuwadde ekifo bulungi nnyo janku Los Angeles tubeerawo swimming weeri sauna weeri ate era ne gym yaguddewo genda ku gym awo ku Los Angeles ewa Sadat ejja kubulabikanga coach Sadat akwatamu mpola mpola njagala okubuuzaako ku bali ku Sante ku Sike awo Lubaga Road batunda mmotoka gendayo olabikenga ogule mmotoka ya buli ya kika kyonna tugenda mu mwezi ogwa Valentine kugula mmotoka mwagala mu surprising ne mmotoka sikibi okitegedde kati bw'oba oyagala emmotoka lava ekisiro egguloobo muli buno obumyufu ekimuli oyinza okiteeka mu mmotoka nekijjula omutto mulamba n'ekisumuzo n'okimuwa agenda otutuuka mu mmotoka ye nga mulimu n'ebimuli yonna ejjudde kye bayita ebimuli so abasajja abagagga oba bakoze ku kasente mu kibuga Kampala genda ewa Biva Manyewani ewa ku Sike investment ku Lubaga Road awo emmotoka zonna tuzitunda bulungi nnyo ey'ekika kyonna enkadde n'empya nze Deo Kazibwe ku Kimbo update kwe tuli subscribinga ate era olaikinge nange njala kubajukiza ku bagita batya Taxi Club enansana ne Taxi Club bweyogerere obanga okozeemuuko onyusa akawungeezaawo onoonya oyinza okubanga otuulako ne famire n'abantu abakulinaanyaawo oba oyina banno be mukoze tuveko tutuula tunyumyenyumyemu okyasobola okugenda ku Taxi Club enansana so abantu b'omu eriya eyo Nansana Katooke Kyewamala Yesu Amala Kabumbi eriya zonna awo
ekifo ekyo woyinza okutuula n'osanyuka nga tekisosodde bagiyita Tex Club enansana kyokka ate ne bweyogerere abantu b'ebbuto abantu b'ebweyogerere abantu b'ekireka abantu b'e Namugongo abantu b'omu Nsawo abantu b'e Seeta abantu b'e Namugongo kyali wajjala n'alya ne eriyo zonna genda ku Tex Club awo ebweyogerere just after the city center ng'olinga akkirira mu Nambole bwoti ndowooza nga wakayita ku Toto Tex Club erabika bulungi nnyo ojja kuba nga ate otuukawo osanyuka ebyokulya webiri ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokusanyuka komedi abaawo n'ebirala byonna ate ng'ekifo kiri safe nnyo motoka yoboze nayo ina we parking bwa abaana abazikuwa mu bulungi we bali n'oba nga ate onyumirwa obulamu kale bw'onooba twatugenze muzukulu wa Kisolo Martin Kimbo mbere bulungi mwera